إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبدا بيتي وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نبني يزمو إننا بطولي زكاة دكان الوالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم كاكاتي أولاد نقرأ في توجيكون الزكاة بينتو بينجي بإذن الله تبارك وتعالى. إسو كانت تبيركو صحيح فضائل الأعمال obulungi bw'emirimu obutuufu. Wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ate era tubako nabyo kweyigiriza byetweyigiriza nabyo biidhnillah tabaraka ta'ala mu al-as'ilati wal ajwibati an dinillahi tabaraka wa ta'ala. Kubako ne byetwebuzaganya era byetweddingana biidhnillah tabaraka wa ta'ala mu kweyigiriza edini y'okitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati olwaliro obulungi bwetugenda okulaba biidhnillah tabaraka wa ta'ala bujja kubeerera ddala mu kibuuzo ky'abaganda baffe oba ky'abanyinaffe kye babadde babuuza ebbanga eryo biidhnillah tabaraka ta'ala, nga ekibuuzo ekyo kyava mu bigambo bya shekhe waffe ow'ekitiibwa. Shekhe ebigambo ebyo ebyo yali ayogera oba bye yayogera biidhnillah tabaraka ta'ala ebirimu obulungi bw'ebigambo ebirimu okujjukira Allah tabaraka ta'ala, ebigamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, riwayati ndala nti wala hawla wala quwwata illa billah wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ebigambo ebyo shekhe yagamba nti ebigambo ebyo bigenda ne bikola eddoboozi ng'eryenjuki nga byetooloola arshi ya Allah tabaraka wa ta'ala, wansi wa arshi ya Allah tabaraka wa ta'ala, nga bijjukira nannyini byo oba nga byogera ku nannyini byo abeera byogedde wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nkomerero asonyiwa omuntu oyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala era namuwa obulungi bungi. Ebigambo ebyo bimanyikiddwa obulungi bwabyo obutali bwa ngeri zimu biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Amma nti kitwali tunoonya wano mu nsonga eno ye hadithi eno erimu ogamba nti ebigambo bino bigenda ne bikola eddoboozi ng'eryenjuki mwana wattu ne byetoolola arshi ya Allah tabaraka wa ta'ala, nga byogera oba nga bijjukira oba nga byogera nannyini byo abeera abyogedde biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadithi gyetunoonya obutuufu bwayo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ne hadithi twagiraba mwana wattu nga ntuufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Era abadde muganda waffe w'ekitiibwa Sheikh Musa Mukwaya w'Erandani yansindikira hadithi eyo nangamba nti hadithi eri musnad mu Imam Ahmad nenjiraba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ate era nga n'ebitabo emirala mwattu mweri era nga baulama bajisahaha balani bajihasana abakulu nti hadithi ntuufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala teri konfufu yonna biidhnillah. Hadithi ya an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, obaka yagamba sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Nu'man ani Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, hadithi ngeva ku sababu ekitiibwa gwebayita Nu'man ibn Bashir mutawani Bashir radiyallahu anhuma agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, obaka yagamba alayhi salatu wassalam agamba nti inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به
Mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam bigambo ebyo ebekitiibwa mbaka agamba nti inna mimma tadhkuruna min jalalillah mwebyo bimujjukira nabyo Allah tabaraka taala mukumuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukumusuuta at-tasbih mwemuli okubeera nga mumutenda wa tahlil n'okumutongoza okumwawula wa tahmid tegere wa tahmid n'okumutendereza oba kitegede mulimu ebigambo bingi mulimu at-tasbih at-tahlil at-tahmid mulimu at-takbir mulimu nekigambo wa hawla wala quwwata illa billah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kati bigambo ebyo gamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar ebigambo ebyo yanatafna byebyo bobuyogera ngojukira Allah tabaraka taala nabyo biyetoroba biko yanatafna biyetorora hawla al-arsh biyetorora arsh ya Allah tabaraka taala mukwetorora arsh ya Allah tabaraka taala nga lahunna dawiyun bibane dobozi byerikola kadawiyin nahli ngabola beddobozi lyenjuki nga zibadde zikunganye dobozi lezikola nebigambo bino bobikola eddobozi eryo billahi tabaraka taala mpaka bagamba sallallahu alaihi wasallam tabange tayagala omumwe kubeera oba kusigala nga ayogerwako nebigambo ebyo amakuru nti byandizolidde omuntu okubyogera na nekugamba omuntu lwaki empeerezo zimuyitako n'obulungi obwo obutogera bigambo bino so singa abyogedde obulungi buno mwana watto aba agenda kubufuna wa barakallahu fikum jazakumullahu khair hadithi eyo ojaisanga rawahu ibn abi dunya wa ibn majah wa lafdhu lahu halafdhu ya ibn majah no wal hakim wajengani hakim yajogera era nagamba nti sahihun ala shart muslim mwana watto hadithi ngantufu kusinzira ku bulombolomo bwa muslimbo yatekawo obo shursi hadithi okubera nti ntufu na Sheikh al-Albani rahimahullah tabaraka taala hadithi sahahahu fi targhib wa tarhib mwana watu naye yajisahaha mashaba cyitibwa at-targhib wa tarhib cyuma kidde bulungi eri abantu abayine bitabo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan tigereka buluganda hakala kati hadithi yo bwetu bwefanagana biidhni tabaraka taala ti hadithi ntufu biidhni Allah azza wa jalla tayina buzibu bwonna era mubimu ku birungi byebigambo ebyo bigambo tubadde tubimanyi obulungi bwabyo naye birina obulungi obutali bwa ngeri zimu obulungi obulala bungi ddala bigambo ebyo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar tegedde subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar bigambo ebyo biidhnillahi tabaraka wa taala era nga bina obulungi ddala bungi era babita الباقيات الصالحات من الباقيات الصالحات مكو birungi ebisigalawo mwemire bigambo bino subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar bigambo bino ngotendeza Allah tabaraka taala subhanallah Allah yawkana tabaraka taala ekyo kigambo kinene tutandika okukinyonnyola nenga mwakitegerako ekinatu biidhni tabaraka taala ayawkana Allah tabaraka taala kubyo byogattamu kwebyo bibamukendezaamu buli kimu kyonna walhamdulillah amatenda amalungi gonna okwebaza kwonna kwa Allah tabaraka taala wala ilaha illa Allah tawali yasinzibwa mutufu okujja kwa Allah tabaraka taala wallahu akbar Allah yasinga obunene subhanahu wa taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kakati ebigambo ebyo shekhe biyatuletera masha Allah bigambo birungi era nga tubadde tunoonya botufu bwabyo na hadithi ebyogerako nenga byebiyonge ebigambo ebyo bino bulungi omanyikiddwa gye muli mwenna biidhnillahi tabaraka wa taala esokera ddala mu bulungi bw'ebigambo ebyo ebigambo bitya ebigambo nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar mumu ku birungi by'ebigambo ebyo hadhihi alkalimat ebigambo bino ahabbu alkalami ila Allah bigambo bisinga okwagalibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala byebigambo ebyebina Allah byasinga okwagala subhanahu wa ta'ala era josanga an Samura ibn Jundub radiyallahu anhu hadithi ngeva ku Samura mutabani wa Jundub radiyallahu anhu agamba ti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam yagamba mazmumbaka alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam yagamba ti ahabbul kalami ila Allah arba'un ebigambo bisinga okwagala mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebigambo bisinga okwagala eri Allah azza wa jalla arba'un bigambo bina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar bigambo ebyo wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ebigambo bigamba nti ebigambo bina
subhanallah kyekisoka, walhamdulillah kyakubiri, wala ilaha illa Allah kyakusatu, wallahu akbar kyakuna. Kati bigambo byombaka agamba sallallahu alaihi wasallama nga tuyigiriza obulungi wabyo, nagamba nti la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, agamba nti tekirina muzibu, tekirina mutawana gonna kyobotandikiddeko. Bagamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kyonna kyobotandi niwo gamba nti Allahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wa subhanallah, niwo gamba nti la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah, kyonna kyobotandikiddeko tekina kikigana era tekina buzibu kireta biidha tabaraka taala kulokuba gombaka sallallahu alaihi wasallam fanwero okugera bigambo ebyo nga bituyigiriza tino bye bisinga okwagalibwa maaso ga Allah tabaraka taala, era Allah byasinga okwagala azza wa jal, natugamba nti la yadhurruka, tekikukosa tekikulete tiwali mutawana tiwali tabbu bi ayyihinna bada'ta, osokedde kubiriwa osokedde kukiriwa tekina buzibu. Hadithi ojasanga mu sahih Muslim biidhnillahi tabaraka wa taala. Obulungi obwokubiri obwo bigambo ebyo, obulungi obwokubiri obwo bigambo ebyo, hadhihi alkalimat ebigambo bino biidhnillahi tabaraka wa taala ghirasul janna, ghirasul janna byetusiga mu jana yaffe. Era ebigambo bino mu hadithi yombaka sallallahu alaihi wasallam endala ngeraga nti buli wobyogera nga Allah akusimbira omuti mu jana tabaraka wa taala. Otegedde byetusiga yeri kasobyogera nga Allah biteeka mu jana yo nga bisiga mujjanayo nga bimeruka nga bigejja biidhnillahi tabaraka wa taala. Kati ebigambo bino ghirasul janna, mbaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mazmun baka sallallahu alaihi wasallam yagamba ti laqitu Ibrahima laylata usriya bi, agamba tinasanga nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam olunaku lwe bantwala mu ggulu b'ekiro kye bantwala mu ggulu. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام نقام بمكموفي محمد صلى الله عليه وسلم أمقام يا محمد وانق محمد أقرئ أمتك مني السلام kale abantu bekibiinacho bantolelere salamu bampere salamu yange wa akhbirhum era bagambe bategeeze bawa wulire agessanyu ti anna aljannata mazme jana tayyibatu turba ettaka lya muddungi azbatul ma amaziga mugawoma wa annaha qi'anun era mazima ddala nti ejjana nterevu teri mu kintu kyonna teri mu ate wano la wabula nterevu bulungi nnyo biidhnillahi tabaraka taala wa anna ghirasaha ne kugisigamu okwera nga gwolyeyo ku nsi ogisigamu eno nga Allah agisigamu tabaraka taala emirimu gyo mwebyo byosiga mu jjanayo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar ebyo kasobyogera nga Allah kusimbira omuti mu jjana buli wobogera nga Allah kusigira mu jjana byasiga biidhnillahi tabaraka wa taala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث ايو eri mu Tirmidhi biidhnillahi tabaraka wa taala era nga ojjaji sangam enam ebigambo ebyo bino obulungi obulala biidhnillahi tabaraka wa taala era nga obulungi obwokusatu bigambo ebyo alfadilata athalitha oba alfadilatu athalitha obulungi obwokusatu bwebigambo ebyo hadhihi alkalimatu ebigambo bino tamla'ul mizan hasanatin mwana watu bijjuza mizani y'omuntu nga bijjuza ebirungi ebigambo bino olw'obulungi bijjuza mizani y'omuntu era omuntu agenda bisenga ku mizani ye nga kugamba nga bizitowa kukamala ebigambo bino byeyogeranga bigamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ebigambo ebyo bikulu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ebigambo ebyo nkugambye nti ombaka sallallahu alaihi wasallam tuyigiriza tibijjuza mizani y'omuntu nga tulusema sigo kitu Allah tabaraka taala. Hadithu jajjako Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mazumbaka yagamba alayhi salatu wassalam yagamba ti at-tuhuru shatrul imani atuhuru shatrul imani okwetukuza omuntu kuberanga mutukuva inawuzo ekyo kitundu kyabukkiriza walhamdulillah n'omuntu gamata alhamdulillah amatendo gonna malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tamla mizani ekigambo ekyo kyokka kijjuza mizani y'omuntu wa subhanallah atina ekigambo kyagamba ti subhanallah walhamdulillah ekigambo ekyo tamlaani ebigambo bibiri subhanallah walhamdulillah ebigambo bibiri tamlaani oba tamla'u ma baina samawati wal ardi bijjuza wakati w'eggulu n'ensi la hawla wala quwwata illa billah.
abagulu singa bigambo byo jalinga katugambe ti oba mibiri nga jirabika oba tuna bintu nga birabika nti obisobola bipangaawo n'obiraba oje bijuza wakati w'eggulu n'ensi mbaka kyagamba nti subhanallah walhamdulillah ebigambo bibiri tamlaani oba ekimu tamla'u ma baina samawati wal ard kijuza wakati w'eggulu n'ensi hadithi eyo eri mu muslimu biidhni tabaraka taala fi sahihihi biidhnillahi azza wa jalla mujja kugiraba n'obulungi obulala alfadilatu arrabi'a obulungi obulala obw'ebigambo ebyo hadhihi alkalimatu ebigambo bino man qalaha omuntu yenna abyogera lahu thawabu sadaqa aba n'empeera y'okusadaka mukulwa aba asaddaase ebigambo ebyo aba asaddaase ogamba ti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar ebigambo ebyo n'obyogera bwotyo ebina Allah byagala tabaraka ta'ala enyonga bitubyabe mwana wattu obeera osaddaase era buli byogera obeera mu kusaddaaka جاء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزمون بك عليه الصلاة والسلام قامتي يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة mbaka gamati buli kumacha ebiyungo byaffe mafasil ebiyungo sulama byebiyungo okuvira ebiyungo ebyemikono enyingo kale katugambe ti enyingo z'omubiri ebiyungo by'omubiri enyingo z'omubiri gwo ene mu kisekeseke mu kokola ene mu kibegabega bonna wali ekintu kiwo wonna awali katugambe ti enyingo oba ebiyungo mu mubiri gwo Mbaka gamba nti oyina okubiwera saddaaka buli kiyungo oyina okukiwera saddaaka byengala bya Allah tabaraka ta'ala kati fakul nembaka gamba nti fakullu tasbihatin sadaqatun buli bogamba nti subhanallah obeera osaddaase وكل تحميدة صدقة إلى بلوغامة الحمد لله ويرو سداسي وكل تهليلة صدقة إلى بلوغامة لا إله إلا الله ويرو سداسي وكل تكبيرة صدقة إلى بلوغامة الله أكبر ويرو سداسي وأمر بالمعروف صدقة نقول جلو أكرو بلونجي ويرو سداسي ونهي عن المنكر صدقة نقول زيزو كرو ويرو سداسي ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى byonna ekizingako byonna ebyo Allah tabaraka taala byonna bizingako nabiranga abikuzingidde abizingirawa Allah tabaraka taala ziraka bbiri omuntu zakutama nasala mukaseera kadduha jibaita rak'atay ad-duha nasala ila kabiri ezadduha biidhnillah tabaraka taala Allah azingiramu ebintu byonna nabiranga abikuwadde biidhnillah tabaraka taala hadithi yo eri mu muslimu fi sahihihi biidhnillah tabaraka wa taala naam ebigambo ebyo byakitiibwa wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan alfadilata alkhamisa ebulungi obwokutano obwebigambo ebyo hadhihi alkalimatu ebigambo ebyo man qalaha lahu 20 hasana له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة mwana watu kasabyogera omuntu abayina ebirungi 20 atera ajibwako ebibi 20 hadithi ki hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu obaka ngagamba sallallahu alayhi wasallam ti inna Allah azza wa jalla mazma Allah tabaraka ta'ala istafa min al-kalimat arba'an yalonda yom bigambo Allah tabaraka ta'ala byasingo kwagala ebigambo bina bibiliwa subhanallah ekyokubiri walhamdulillah ekyokusatu wala ilaha illa Allah ekyokuna wallahu akbar ambaka kama nti waman qala subhanallah kutibat lahu biha 20 hasana omuntu yenagamba nti subhanallah ekigambo ekyo awandikiwako ebirungi 20 wa hutta anhu 20 sayyi'a atera najibwako ebibi 20 waman qala Allahu akbar omuntu agamba nti Allahu akbar famithlu dhalika era abira nebirungi ebyo waman qala la ilaha illa Allah famithlu dhalika era omuntu agamba nti la ilaha illa Allah asigala fune ebirungi ebyo emirundi ejo waman qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi no muntu ayogera bigambo ebyo nga bijjidde ddala muyenga byayogera nti alhamdulillahi rabbil alamin mwana watto kutiba lahu biha 30 hasana ekyo awandikiwako ebirungi 30 wa hutta anhu biha 30 sayyi'a atenda najibwako ebibi 30 hadithi eyo jasanga rawahu Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi mwana watto jasanga
nga Imam Ahmad yajogera fi al-Musnad biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Ne al-Haythami zasanga hadithi Ali ibn Abi Bakr nga al-Haythami yajileta fi Majma' az-Zawaid ila nagama rijaluhuma rijalu sahih kimazima dala hadithi yo abasajja bali musanadi ya hadithi yo basajja abali mu asanidi eza hadithi entufu biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Ila Ahmad Shakiri agamba nga haqqaqa al-Musnad al-Ahmadi agamba isnaduhu sahih agamba sanadu ya hadithi yo ntufu biidhnillah tabaraka wa ta'ala tayina tabuyonna. Al-fadilatu as-sadisa ekirungi ebirungi oba ekisoga yomukaga mu birungi byebigambo ebyo mu bulungi byebigambo ebyo obulungi bw'omukaga mu bulungi bw'ebigambo ebyo ebigambo bino khairun min ad-dunya wa ma fiha byebisinga ensi n'ebigiriko. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مزمون بك عليه الصلاة والسلام يا جاماتي لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بك جام صلى الله عليه وسلم إنزوكو جامبا لأن أقول وقد داو نجامبا نازجك الله سبحانه وتعالى ننجك النبي جامبا بنا جاماتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أجاماتي أحب إلي singo kwagala gendi mimma tala'at alayhi shams okusinga ebintu byonna enjuba byeyakako. Abakulu kyo kusinga dunia nebigiriko enjuba yaka mu dunia nebigiriko kyo kigeza nti ebigambo ebyo bisinga dunia nebigiriko. Hadithu jayisanga Muslimu fi sahihihi biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Ekigambo ekyomusanvu mu bulungi bw'ebigambo bino hadhihi al-kalimat fiha afdalu dhikri ebigambo bino birimu okutendereza Allah okusingira ddala tabaraka ta'ala. Mulimu ekigambo ekikugambo ekisinga ebyokujjukira byonna byetujjukira byo Allah tabaraka ta'ala kiri mu bigambo bino. Otegedde kiri mu bigambo bino. جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أقامت أن النبي صلى الله عليه وسلم مزومبك صلى الله عليه وسلم يقامت أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله ذكر يسنجل الدلما ذكار زنزت ولتكوزي لا إله إلا الله تكما تولي أسنزوان بطوفو وكجيكو الله تبارك وتعالى حديث تشنغ متلمذي بإذن الله تبارك وتعالى إلى حديث توفو إن شاء الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا مكاكات بيغامبي ebyo mwana wattu sowekiriwa Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo omuno bulungi bwabyo bwotegedde olwaleero tobirekanga era biberenga mwana wattu ebbanga lyonna bikubeera ku mumwa ebigamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ebigambo ebyo beranga buli kaseera ojjukira nabyo Allah subhanahu wa ta'ala bina olungi bungi. Omunene al-Uthaymin rahimahullah tabaraka ta'ala Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah azza wa jalla tukubiriza nga tunasaha nga tuwulirira nga mukadde waffe yafa sajja bafadda balibani ibn Baz ba Uthaymin ba sajja bafadda nenga bareka bakoze mulimu munene so Allah subhanahu wa ta'ala tuwerenga tubaganyulwamu ebbanga lyonna mu kintu kino. Naye atubulirira Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala atubulirira ngagamba nti akthiru min hadhihi al-mukasib al-azima min a'malin yasiratin akthiru min dhikri Allah azza wa jalla agamba nti muyitirize nnyo okwenyagira n'ebirungi binene n'empeera zinene kyokka ate nga ziva mu mirimu emitono ddala. Amalun yasira nenga timuvamu ebirungi byotalabanga nagamba nti akthiru min dhikrillah muyitirize nnyo okujjukira Allah tabaraka wa ta'ala biqulubikum n'emitima gyammwe wa alsinatikum n'ennimi zammwe wa jawarihikum n'ebiyungo byammwe mujjukirenga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala biqulubikum tujjukire nnyo Allah azza wa jalla n'emitima gyaffe tujjukire nnyo Allah tabaraka wa ta'ala n'ennimi zaffe tujjukire nnyo Allah azza wa jalla n'ebiyungo byaffe
أجمعت ليكن ذكر الله تعالى في قلوبكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم أجمعت كبيروك ذكر الله سبحانه وتعالى ممتما جفه ngatu imiride ngatu tudde ngatu galamide أجمعت كونوا متذكرين دائما لعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله Yagamati banga lyonna tubeera abajjukira Allah tabaraka wa taala tubeera abajjukira obunene bwa Allah obukulu bwe obugulumivu bwe ekitiibwa kye tubeere nga tujjukira tabaraka wa taala n'amannya ge amajjuvu n'ebitonde bye ebijjuvu n'ebikolwa bye ebijjuvu tumujjukirenga Allah subhanahu wa taala nagamba rahimahullah tabaraka wa taala nti udhkurullah mujjukire Allah tabaraka wa taala bi alsinatikum n'ennimi zammwe bi qawli la ilaha illa Allah n'ekigambo ekyekitiibwa ekigambo ekisingayo obunene ekigambo ekisimbayo ebbeeyi ekisinga obulungi ekigambo kulwa kigambo ekyo yensonga lwaki woli kulwa kigambo ekyo yensonga lwaki Allah yatonde eggulu n'ensi kulwa kigambo ekyo yensonga lwaki Allah yatonde omuliro n'ejjana kulwa kigambo ekyo yensonga lwaki Allah yatonde ebitonde byonna byolaba ne byotalaba ne byobulina ne byotegenda kulaba ne byotegenda kuwulira Allah yabitonda tabaraka wa taala lwa kigambo kino Sheikh kyagamba ati udhkurullaha mujukire Allah tabaraka wa taala bi alsinatikum n'ennimi zammwe tujukire Allah tabaraka wa taala n'ennimi zaffe bi qawli la ilaha illa Allah ngatumujukira n'ekigambo ekyo kitibwa ekigamba ati la ilaha illa Allah tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa taala tumujukire n'ekigambo ekigamba ati subhanallah ayawukana Allah tabaraka wa taala tumujukire n'ekigambo ekigamba ati alhamdulillah amatendo gonna amajjuvu amalungi agatali mukendeevu bonna ga Allah tabaraka wa taala tujukire Allah n'ekigambo ekigamba ati Allahu akbar Allah yasinga obunene subhanahu wa ta'ala Sheikh agamba ati wa'lamu anna kulla qawlin min alkhairi turiduna bihi wajha Allah tabaraka wa ta'ala fahuwa min dhikrillah agamba ati buli kigambo kyonna nga kiri mbirungi nga ngogendereddemu kusimisa Allah tabaraka taala ogendedemu Allah kusime fahuwa min dhikrillah mazima kibera mu kujukira Allah tabaraka taala buli kigambo kyonna kyoyogera ngaddala kino nga kyononyamu Allah kusima subhanahu wa taala ngokyogedde kulwa Allah tabaraka taala kibera mu kibera mbigambo ebyo kujukira Allah subhanahu wa taala agenda maso notukwiza mukadde wafu wekitiibwa rahimahullah tabaraka taala agamba ati akthiru min dhikri llahi taala wala takunu mimman aghfala Allahu qalbahu an dhikrihi wattaba hawahu subhanallah agamba ati mujjukire muyitirize nnyo okujjukira Allah subhanahu wa taala temberanga abo abalagajjala Allah subhanahu wa taala n'alagajjaza emitima gyabwe ku kumujjukira ne babeera nga balagajjavu tebajjukira Allah subhanahu wa taala temberamu abo abantu amakuru nti buluwo kuberanga ogenda maso no kujukira Allah tabaraka taala omutima gwo kujja kuberanga mugufu nga mulamu nga simulaga javo ne woroberanga obyesambi nga tubireko nga Allah ne mutima guggala subhanahu wa taala nga gwoweretedde ensonge lero kyo tuyitiza nnyo kujukira Allah tabaraka taala tutubenanga mu abantu Allah tabaraka taala be yagalagajjisa emyoyo gyabwe n'emitima gyabwe n'ajijja kumujjukira tabaraka taala nejigoberera okwagala kwajo omuntu nagoberera okwagala kw'omwoyo gwe wala hawla wala quwwata illa billah agamati akthiru min dhikri llahi ta'ala agamati mujukire nyo agenda maso Sheikh agamati mujukire nyo Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yuhala bainakum wa bainahu Allahu akbar agamati tujukire nyo Allah tabaraka wa ta'ala ngati tunafuna nsonga yonna etugana ko etugagamba eberanga eri wakati waffe n'okujukira Allah ngati tukyasobola kujukira Allah tabaraka wa ta'ala tujukira Allah subhanahu nga tutunaba kuzizibwa kumujjukira nga tutunaba kuganibwa kumujjukira nga tutunaba butasobola kumujjukira tukyali balamu tukyali bategeevu Allah kyatuwadde obusiramu Allah kyatuwadde obulamu tujjukire Allah tabaraka taala nga tewannabaawo kintu kyonna kituziyiza kumujjukira agamba shekheti imma bil maut oba nakufa omuntu bw'afa batakyajjukira Allah tabaraka taala ekyo kati kimugaanyi kizewo wakati we n'okujjukira Allah tabaraka taala bil maut yafudde n'atambula n'agenda khalas odi au bil ajz oba n'okulemwa walalwadde tusobola kwogera omugwazi badde tusobola kwogera okitegedde woli mulamu oli ku nsi naye nga embeera gy'olimu tekusobozesa kwogera kigambo na kimu otuna butunuzi owuna buwunyi okiriza bukiriza na mutwe olaza bulaza na mutwe kati akasera kano nga tonatuuka mu mbeera eyo jjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'ekitiibwa
أو بحرمانكم منه عقوبة على غفلتكم وشجد نجما تيوبا مجكرا الله تبارك وتعالى ngatemuna okufuna butamujjukira ngachi ngokumibwa Allah tبارك وتعالى yinzo kukuma okumujjukira lwaki kulobulake bujjavu bwolina kulwa mazambi golina kulwa lunkulu lwolina kulukwe kuluntaza kwolina Allah chengere kyo nakikujjako ekyo kumujjukira nenga wallahi toli mufu toli mulwadde toli oyogera bulungi nnyo era oyogera bigambo abantu ne babiwulira oweberoza abantu ne babitwala gwe oyogera buli omu ayagala kuwuliza gy'oli gwe wavudivazeze ennungi eri abantu gwe okansolinga abantu nenga Allah ekyengera ky'okumujjukira kikujjeko uqubatan ala ghaflatikum kubera nga kibonerezo olw'okulagajjalira kwokoze olw'okulagajjala kwokola olw'okumujemera Allah subhanahu wa ta'ala kwokola Allah kyekyengera nakikujjako tabaraka wa ta'ala kati nno tuwanga ocho na ekikushagala ekikubuzabuza ne kikujja kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala wallahi imali takujjanga kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala omukyala takujjanga kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala akalimu kolina takujjanga kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa kyolina tekikujjanga kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala buli kalungi konna konna muno munsi manya nti byonna bikuŋŋaanye bizzeeyo eri eyo yabikuwa Allah subhanahu wa ta'ala omujjukire omwebaze omwagale oteeka amateeka ge mu nkola weewale byagaana Allah subhanahu wa ta'ala lwojja okumalako wallahi nseeno wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan tegereka buluganda inam lwachi kulokubanga abaana zinatul hayati dunya byakwewunda byansi n'abakyala byakwewunda byansi bulamu bwansi era ogenda kufobereke oba bo bikuveeko abaana bafe abakyala bafe emali Allah agitwale tabaraka wa ta'ala oba gwe ofoberekewo nenga wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala chokanga ate bile birunje bisigalawo ngokujukira Allah tabaraka ta'ala bibirimu empera maso gwekitiwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan tigiri ka Uganda inam kakati ebigambo bibikula Uganda bitiwa tukitwale nga nsonga nkulu inasuha ya mukadde wa fuwekitiwa Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka ta'ala jakola ki jatutusako sobo kitiwa Allah subhanahu wa ta'ala atumalire atatuwa bulungi bungi biidhnihi subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka na'am